Ebyafaayo by'ekika ky'Engeye. Balamusizza nnyo abageye mwenna gye muwangaalira yonna, abajjwa nammwe mbatumiddeko, mukola mulimu munene nnyo okuggyawo ebibamba eri ebukojja bwammwe. Abanywanyi mwenna, ab'emikago, abako na buli muntu yenna ayagaliza Buganda ebirungi, mbatumiddeko nnyo, mwebale kubeerayo. Mukama yeebale kubakuuma ate yeebale na kubawa bulamu. Baganda baffe, bannyinaffe abatuvudde ku maaso, Mukama abawa ekiwummulo eky'emirembe n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire, batebenkere mirembe. Nsaasira abo abali ku bitanda, abalwadde, abakosefu, mwenna nsaba Mukama abasuuse. Nammwe abali mu bizibu eby'enjawulo, Mukama abagumye ate abibayiseemu. Nze Ssalongo, Luwalaga, Munzi, munzirizanga abaana n'abazzukulu, wano ku lusozi Ejjeza mu Mawokota. Era nze mutabani w'omugenzi Yozefu Kibirige gwe twagalamiza ku Mutala Mukoko mu Buddu, ndi muzzukulu wa Kosima Kibombo eyagalamizibwa e Kyannaggolo mu Buddu, ndi muzzukulu wa Luwalaga era naye nga yagalamizibwa e Kyannaggolo mu Buddu mu mwaka nno gw'eyo 1938, ng'era ndi muzzukulu wa Kajjabwongo, ndi muzzukulu wa Munzi, munzirizanga abaana n'abazzukulu, ndi muzzukulu wa Nkali, era nga nsibuka mu nju ya Kosima Kibombo e Kyannaggolo, mu luggya lwa Luwalaga e Kyannaggolo, mu lunyiriri lwa Kajjabwongo e Kyannaggolo, mu mutuba gwa Munzi, munzirizanga abaana n'abazzukulu, Ejjeza Mawokota, era nga nze ow'omutuba. Nsibuka mu ssiga lya Bakazirwendo Ssemmandwa, oyo nno nga ye jjajja w'ekika ky'Engeye era nga atuula ku lusozi Bumpenje mu Busiro, ng'oyo nno yantembeeta n'antuusa ewa jjajjange Kasujja Kyesimba, ate jjajjange Kasujja Kyesimba n'antembeeta ng'owakasolya mu buvunaanyizibwa bwe obwakasolya k'ekika ky'Engeye, n'antuusa ewa Ssaabasajja. Era nga neddira Ngeye akabbiro ku nguvu, omubala guvuga nti tatuula asuulumba busuulumbi, tutu lifumita likyali tto, birikula lifuuka lusenke, ne lusereka ennyumba oba okusogola omwenge. Nga ku buuyi obwa mmange wa Kkobe, ate bukojja bwa mmange bwa Ngabi Nsamba, ebukojja bwa kitange bwa Mmamba Kakoboza. Tambulira mu bika ebina ebyo byemmenye. Olwaleero lunaku lwa Nagawonye, mu lunyaanyimbe lwe tuyita Friday oba Olwokutaano nga Bannabuddu we batera odduyita.
essaawa tuli mu yakalasa-mayanzi. Enzingu ziri 30 era nga dimansi eno tuli mu ya 39 tusenvudde. Ezzooba lya mutunda oba Sebutemba, naye enkya tuyingira ezzooba eddala lye tuyita mukulukusa bitungotungo. Awo nno mu Buganda omwaka guno musajja era tuguyita ddumbi. Eddaaza tuli mu lya 2022. Mbasaba muzuukuke tukube omubala gw'Abageye. Omubala gw'Abageye guvuga nti tatuula asulumba busulumbi, tutu lifumita likyali tto. Muzuukuke tugende. Amakulu gaagwo nti omugeyi yenna bw'aba omuvubuka alina okukola ate alina okukola n'amagezi ne yeetegekera obukadde bwe. Kale mbasaba tugende tukole. Ssaabasajja Kabaka atukubiriza okwagala olulimi lwaffe Oluganda, ensi yaffe Buganda, ebika byaffe ebiri mu Buganda n'obutonde bw'ensi yaffe. Kale tubeere nga twagala nnyo ebyo byonna nga Ssaabasajja bw'atugamba. Nange mbakubiriza mu buufu obwo tusimbe emiti yonna gye tusibuka. Mbasaba tusimbe emiti tulabe nga tuzzaawo ebyafaayo byaffe. Nyongera obbakubiriza nga 7, 8 ne 9 mu zzooba lya mukulukusa bitungotungo. Busujja ayengedde era Abageye bagenda kubeera busujja, temwerabira. Mwebale kwagala kumanya n'okuyiga, era ntumiddeko abasomesa ab'enjawulo abatusomesa ebintu eby'enjawulo. N'abawuliriza mwenna mbatumiddeko. Anti Abageye ku ntikko, Abageye ku ntikko, Abageye ku ntikko. Katukomewo tweyongere mu maaso ne puroguraamu yaffe oba okuyigiriza kwaffe ebyafaayo by'ekika ky'Engeye. Mwebale nnyo kuwuliriza, mwebalire ddala.